Etebo esoose okugulwa ku lwa mwami Kabuye Mboga ku Serena eguliddwa mukyala Vivian Nalongo okuva Mukono. Mukyala Vanessa, thank you so much. This initiative okulaba nti nno omulimu guno gugenda mu maaso, era bwe tumalirizaako ekyo tugenda butereevu mu nsonga ey'okusayininga ekiwandiiko kino. Ekiwandiiko kino kye mulaba wano ye contract ya partnership oba ya sponsorship gye twayingiddemu aba last event ne Balunywa Promotions mu nteekateeka y'okukola omukolo guno okuvaamu obulungi. Era mu kaseera kano ngenda kusaba nze kennyini nze mba nsooka okukakasa nti contract esayiningiddwa era kati endongo egenda mu maaso. Balunywa Promotions ne last event ku nsonga ya production. Bwe maliriza okusayininga wano ngenda kusaba omukungu okuva mu last event nga last events n'omukulu n'okwongera okwebaza omukulu Balunywa n'omuyimbi waffe omwami Kabuye Mboga olw'omukisa gwatuwadde okukolagana naye ku lwa industry eno gye tulimu ey'endongo, era nga njogera obbakoola ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyininyini gwe tulimu okujja mu bungi omwami ono tumwebaze ku lw'emirimu gy'atuusizzaako, ennyimba ennungi z'atuyimbidde na okumwebaza ku lw'emyaka gye 42 gy'amaze nga atuweereza ku Serena Hotel. Amannya n'eddoboozi bampita omukulu Kabenge Edwin wa last events, era nga nze manager, era ng'olunaku lwali tubadde tusayininga endagaano yaffe ya production etugenda okukwasiza wamu n'omukulu Balunywa Promotions ku nnaku z'omwezi nga 23 wamu n'omukulu Kabuye Mboga Serena Hotel Kampala. Twesangeyo bannaani. La City esangibwa mu kibuga Mukono wakati, era nga tuli tulina ebyuma byaffe birungi nnyo ebikola omukolo ebikola events ez'enjawulo, ebikola stage, ebikola emikolo, buli kimu ekiri mu production tukirina nga ba La City Events. Oyagala okulabako ennaku z'omwezi 23 jangu kakasi kye tugenda okusumulula. Omuyimbi wange mumuyizi olunaku luno olwaleero factors ziri 3 kuzikola endongo. Obeera ne publicity, n'obeera ne production, n'obeera ne artist. Bw'ofuna ag'amasiga 3 endongo bw'ogimaze. Kakati artist tumulina waali era abaddewo nnyo omulimu gukwajja. Mu kaseera ke kamu publicity tugirina kuba ebirango mubiraba gyebiri. Katubaye tukyayina ebbwa lye bayita erya production. Production tutegeeza company oba ekitongole ebyo bye mulaba munda, stage, sound, lighting n'ebirala. Saba okwanjulira bannamawulire olunaku lwaleero nti tufunye partner atuwadde sponsorship package ya bukadde 55 okulaba ng'agenda kukavalinga kye bayita production egenda okubeera mu Serena. Era production eno eyitibwa La City Event. Lipya nnyo nti naawe bwebitunulako owulire ebbwa kyokka ababirimu bakugu kubanga lyebbanga ye bizinesi gye babaddemu babali mu kukola. So nsaba okwebaza Nalongo mukyano ye director nanyini kampani eyo ya La City Event okulaba nti mwasazzeewo ne mugamba nti nammwe kamubeere part of pushing mwami Kabuye Mboga asobole okukola show nga talina kapuleesa. Ate kakati bannange ate ow'ebidongo aganya oteekako ali bannange. So nsaba kwebaza olw'ekyo, nsaba kwebaza omukulu manager owa La City Event nti twasobola okulinkinga bwe bankubira bwe naweereza ttiimu okugenda okunoonya baani abatuyambako twafuna
positive information okuva eri manager n'atugamba nti no, okusinziira ku show ya Legend n'ebigendererwa by'okulaba nti tutumbula industry eno fuuka eyanjawulo, tugenda kujja era ne batusaba budget. Neŋŋamba muwala wange Babura ayiseemu mangu budget nejja, yali ya toto ya 55 million, naye ne mukkiriza okugikoninga okulaba nti nno mugamba nti nedda ffe as last event ekyo kikavalinze, twagala endongo egende mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saba kubategeeza nti ne bwe twogerera wano tetwasimbudde dda, era mulagirire wano gundi egenda mu maaso muwooli omwana Alice. Enteekateeka zigenda mu maaso. Etiketi zafulumye azinaawo, etiketi zafulumye era ettebo tiketi ze zino ezoogerwako. Omuntu yenna agenda okugula tebo, etiketi eno yegenda okutundibwa. Tiketi eno abantu 8 bagenda ku tebo, era buli muntu aba alina okujja n'akakonge ka tiketi eno. Then bwe tumala ne tusala amagezi okulaba bwagenda okuyingira endongo. So n'olw'ensonga eyo nga bwe tukola omukago gwe tukoze, mbagambye nti Naalongo ye yasoose okugula tebo okwongera okuwagira ng'ayongera ku kye baakoze ekya sponsorship package, ate ayongedde neera okutuwa obukadde 3 mu mpeke. Era nsaba etiketi ze nazo zimuweebwe, omuyimbi yennyini agenda zimukwasa. Judical Solution waliwo tickets, genda ku Serena ticket weziri, genda ku Papaze Machinge weziri, ogende ku Bakalas ne ku mukutu gwaffe ogwamuku.com osigala ofuna ticket. So yembeera eyo, mwebale nnyo nnyo nnyo, tubalwisizaawo naye nga bimumanyi nti nno ebintu tebiba byangu nnyo okutwaliza awamu, mujja kukusonyiwa olw'okudireeyingamu. Kale Naalongo naye atuweeyo akagambo kamu bubiri, lwaki wasazeewo kubanga munnange okola osayininga contract ku show y'omukulu Kabuye Ssembogga, wajjeewa gundi eyo nogamba naye kambeere partnership mwekondosho. Nsanyusa nnyo okubalaba mwenna era nsaba n'okwetonda okulwawo. Tuli a new company la City Events era tusangibwa Mukono, naye interest nasinga gifunira nnyo ku bakadde bangi kuba be bantu abasinga okubeera nga bategeera nnyo ki. Ne tusalawo twegatte ne Mwami Balunywa n'emikwano gyaffe egy'enjawulo kuba ennaku zino trend ya kikadde nsuubira. So we decided to partner with him and work with him. Tulabe nga ne la City emanyika kuba abasinga abadde tebakola ki, tebagitegeera wadde tukubako mikolo egyeki egy'enjawulo ne shows ezitali nnyo nnyo nga w'owulire n'ey'Amwami Kabuye Ssembogga nga tubadde mu industry mpola mpola. So we came out musobole okututegeera naffe. Muli mu kintu kya production kyokka oba mu promoting like as promoter, like you guys being the promoter? Mainly tuli mu production. Okay. Yeah, mainly tuli mu production. Someone may ask nti contract gye musayinize sente mmeka? Ezo sente tulaba ze muwaddeyo zigenda kukola ku production yonna yonna oba mugenda sigala nga mwongerayo akasente? Kijja kusinziira kuba sho tennatuuka. Engeri gye tukyali ne Mwami Balunywa, so kijja kusinziira sho weeneetuukira ekinaaba kyetaagisa. Contract ezo muzisayinize ne muneeko tuyinza otutuuka ekiseera awo sho ng'ewedde ne tuwulira nti munnaye Balunywa wuuno mukulu la City Events wuuno waliwo ebitagenze bulungi. Tugambe nti ebintu bino mwamaze byorganizinga bulungi nnyo, teri agenda kubanga asikamukuwa ne munne oba kujja mu kamera kubanga buli omu agamba munne nti munne kino tekyagenze bulungi tekyagenze bulungi. Kyova la tubiyisiza mu mateeka ne tutakozesa bukozesi nti gundi mmumanyi. Iyo contract gye tusayiniza
so in case of anything biba biyita mu mateeka. Yes sir. Kale mwebale nnyo mwebale ddala mpozi nga waliwo akatalekeka tubasaba mukkirize we call it a day for today. Tugende tukole ebirala endongo etuwuuba here and there tukyapyanta emisinde mingi labanga Kabugese Mbuga ogamba otubula mbugamba obulamu bulungi weyagala weyagala accordingly. Okay, tuli mu mbeera okuba nti munaye show yetuuse eyengedde bafaanizi bo kiki obasuubiza essaawa zino musuubira okuweweereza the best n'abayimbi bange bembaleetedde abaliko. Ogenda kwekyanga nja kwekyanga ekimala nze ennyimba zange siza kwekyanga nekyange nga mpitewo nja kukwekyangera ku kiriwo ekimala ogenda kwekyanga ekimala ekimala. Okay, bwe tutunuulira embeera Muzeeyi Ssembuga nga gy'olimu tusooke tulabe nti abayimbi baffe abaliwo ensangi zino mukikoze mutyo mwakikola mutya okubeera nti music wammwe awangala nnyo okusinga ow'abaana bwe bali obuzibu buvaawa? Ekyokuwangala kwa music twakigenderera kyali tteeka nti okola ekirungi kinakuwangaala so sigalika ngene nkuba ekirungi kiwangaale kisinga kiri kitaata. Ngozi obuzibu buvaawa okubanga music waabwe talwako nnyo? Bo baagala okuwemula, baagala okwambala bakutambula obwereere bawangule ensi bayitewo mangu babalabe naye ate okuyitawo mangu babalabe bavaayo mangu era kikula mangu kifa mangu kikula mangu kikola ki kifa mangu. Naye bayita be babayigiddeko mwe nga bakulu baabwe ffe tubafaako tubali bakola byabwe naffe tukola byaffe mpitaane nti jankuwoyege sina gwe njigiriza kintu abamu sibamanyira kubamanya abayimbi kuba tuli bangi naye nabala si bayimbi bagera bugezi ngero bakira baja kukoca kagwa yalayira kiri muggulu kiri bato temuli melody batontomira tezi batontomi naye tebavangayo tujja kubeebuuzaako mu ngeri mubi ate bayiseewo afunye ssente ate nga yeebuuza biki. Naye nga wano ffe mu Uganda yaffe music industry tulina kye bayita originality. Weri originality waffe okusinga ddala ava mu katonkamu katonkamu bakuba originality kubanga erimu kika kya rhythm ey'engoma eŋŋanda engoma eyo mu bayimbira batambulira ate toli ggwanga ddala buli mutambuliramu kujja kufefeka abaganda. Kati abayimbi naluma obuwi twakkaanya naluma naye buli tulaba mulimu abamu abaziddamu nga tebasobola kufuna authority. Abo be babbi mbuuza ngaani omwana omuyita Mayanja Enule Mayanja yadde mu luyimba lwange Salumuwa Enule Mayanja Enule Mayanja bankola bubi ate wali mukwano gwange teyakwebuuzaako teyakusaba nowe. Kati omuntu ng'oyo oyinza mukolera ki? Nja kumuyiiya. Ojja kumuyiiya. Muzeeyi tutunulire kino ekintu kya UPRS ekwayo kasente ko tulaba waliwo bagamba akasente ng'osise UPRS babeeredde kimugireke bajja kumpa oba tokeetaaga akasente anti basooka omwe badda kumulala nange kyandowooza. Muwala wuno Grace Nakimera abadde ki gwamu ne tulaba twalaba nti ennyimba bwe yayimba n'akyuka nadda eri sayidi ey'obulokole seddembire tewezeze 18 olowooza yagiweza dda ate mwagaza ki eddiini obuzibu eddiini nnungi eddiini eriwa mwoyo anti muna ennyimba ze yali akuba nate n'azivaamu nadda eri oba nyambanga Mukama akasamuyimbira eri si mulokole bulungi agende yabeereyo ayimbire nyambanga Mukama ye bridge yeyita nayingira obulokole kuba lwimba lwa ddiini aba ayagala Mukama Katonda Jesus gwe tewanyiiga gwe ng'omuntu kubanga asomose 18 ate munyiigira ki sina kyenyiiga Grace wamabeerayo kubanga ojja owulira emirembe. Mu baana bo olina abaana b'osomesezza b'obuildings mu kino ekyokubeera nti muno taata muyimbi mwana wange nate sibasomesezza bagenze bugenzi nebasomere bonga bebalaba nabeera ate successful babe mu churches gye bayimbira mu church bino ebibyo tebabyagala lwaki
sibabuuzanga naye nja bayita mbabuuzi banambuulira ngenda kujja nkugambe muzeeyi omulembe gwe mumanyi naffe omulembe guno ogwaffe katulina amagaali mutemwabanga namagaali edde tetwabanga nagadi nze egaali ozitegeera abantu abakuwerekera kange si ekyo nga balungi banga babi nati onaye zino egaali ko tulaba egaali z'ennaku zino zituusa abalabe ku bantu ate nobulabe kati nze ngamba nti oyo mugye mukuba mpitewo tulaba bodaboda baganira mumakuba emirundi egisinga kisinziira kasi obabeera nga ye protection yantizi protection y'omusajja nga abadde akuyambako kibi nange bwentyo bwena mwe mwabeererangawo ebiseera ebyo entalo mwazirwananga mutya tewabeeranga ntalo okuzimaliriza mubayimbi ennaku zino tewabeeranga ntalo n'akamu abantu balinga badiplomatic tewalinga ntalo okubanga bakuba ebirongo byaffe nga tuddaka nga tewali ntalo nalubaddewo kale kankuleke kankwerekereze mwebale nnyo mwebale ddala kujja kundabako mbeere bulungi